Entende, emigaso gy'entende ku lususu. Obadde okimanyi nti nno entende zisobola okuyambako okukola olususu n'oba n'olususu olunyirira, olususu oluweweweera, olususu oluseerera, olususu olumasamasa nga giraasi. Obadde okimanyi nti nno entende zino tezikoma kuwooma kwokka wabula ziyina n'emigaso mingi nnyo mu bulamu bw'omuntu. Ng'oggyeko entende okuba nti mpoomu kuba abasinga musinga zirabamu kyakuwooma kyokka, entende ziyambako omusajja okunfunctioninga, ziyambako omusajja okufuna amaanyi g'ekisajja, zikola nga kyaja. Ensigo z'entende zisobola oyambako omukyala gw'atagenda mu nsonga za kikyala. Entende zisobola okuyambako okuwonya ekifuba, ateekako nammwe abalina constipation. Egyo gyonna migaso gya ntende. Entende ziwonya ebirwadde bingi nnyo mu bulamu buno obwensi, wabula ffe tugenda bba tuzikozesa okubanga tukola olususu olulungi. Gwe wenna atanaba kubanga osubscribinga ku eno YouTube channel, muganda wange subscribinga naddala ng'oli mukyala oba omwami. YouTube eno ogyetaaga nnyo, tuteekayo emisomo emirungi, tugaba counseling and guidance, wabula ate era we motivate and also inspire. Jangu obeere nga otwegattako. Abeerayo obba wawaako ono, amannya yenze Sheila Adita. Osobola okunsisinkana ku mitimbagano egy'enjawulo nga ku Facebook nkozesa Sheila Adita page, ku TikTok nkozesa Sheila Adita 0. Then ninayo ne page endala gye bayita Beeyi Nnene Shira era ku TikTok. Jangu obeere nga onnoonyaako, nkola waka omulungi ddala. Olunaku olwaleero tugenda kusoma entende, tugenda zikozesa tutya okulaba nga tutereeza olususu lwaffe. Njogera nammwe abayina oluyinja mu feesi. Bwe twogera oluyinja mu feesi lwe luliwa nga gwe oyina obuntu obulinga obubalabe naye nga butini nnyo buli ku feesi yo nga w'obukwatako n'okalabula bukalabula. Twogera ku mmwe abayina skin evaako olukuku kyeki skin nga evaako evvu, gye twogerako olunaku olwaleero. Entende zino zigenda kuba nga zikuyambako. Ogenda kuzikola otya? Kyetuddako nga tetunnaba kugenda kwotya bw'olina okukola zino entende, sooka making sure nti no subscribinze akadde akali awo waggulu kakonemu, buli bwe tunaateeka video ogenda kubanga ofuna message. Gwe wenna ayina entende, kwata entende zino eno bulungi nnyo obeere nga oziggyamu ensigo eziteeka ebbali. Weetaaga entende nga 10 oba entende 20. Mu abali mu biyumba musobola mangu okuzifuna kubanga kyangu nnyo, muziyina mu bungi. Ggyamu ensigo oziteeka ebbali, wabula okwate by'oggyemu. Oggyemu ensigo oziteeka ebbali, wabula twagala stem. Stem eno gikwate ogiteeke mu blender. Oteekemu otutatutini. Teekamu otutatutini jiko nga 2 eza sukaali. Blender esobola okuyambako okuba. Jjukira bw'oziteekamu nga totaddeemu tuta, blender oyinza okugimenya n'emenyeka. Teekamu otuta ejjiko nga 2 kuba bifuuke nga obuugi nga bw'olaba omubisi we gubeera. Wabula nawe entende gikube efuuke nga ebyo, efuuke nga omubisi oba efuuke nga obuugi nga bikwafu nnyo. Bw'omaliriza bijjeemu obiteeke mu kakopoko oba mu kakonteinako oba mu kasowaaniko. Bw'omaliriza obiteeka mu kasowaani bulungi nnyo, kwatayo ka olive oil katini ejjiiko emu eya olive oil oba afumba oba gwe bateeka mu nviiri as long as olive oil. Omikisinge bulungi nnyo. Bw'omala okumikisinga nga tetunnaba kugenda ku ngeri gy'olina nga tetunnaba kugenda wala, gwe wenna kankujjukiza tanaba subscribinga, likinga, commentinga. W'omala okubikuba bulungi, otaddemu ka olive oil ko ejjiiko emu, ddamu obitabule bulungi nnyo byemikisinge. Genda onaabe feesi yo, omaking sure nti teriimu bikyafu, obiggyeko, bacteria zonna ozoozezaako, viruses zonna ozoozezaako, germs zonna ozoozezaako, feesi yo gikaze bulungi. Kwate yo ingredient gy'omaze okukuba bulungi nnyo. Jjukira okubya entende n'oteekamu amata ejjiiko 2, n'oteekamu ka olive oil ejjiiko emu. Bikwate obiteeke mu feesi yo, feesi yonna yonna gisiige okuva eno waggulu mpaka wansi, yonna giteeke mu feesi ebune. Bw'omala okuteeka mu birekeemu eddakiika 3. Bw'oba olina obudde osobola obirekamu for 1 hour bisobole okuba nga bikuyingira mu mubiri. Jjukira entende zino eno ziri antibiotic, ziyina ingredient eyo gye twetaaga esobola okutta olususu, teekako n'okwerako
n'okukuwa pigment y'olususu ennungi. Birekeko for 1 hour, bw'oba oli mu ggwanga osobola birekako for 30 minutes, then w'omala okwate amazzi go agali warm water nga tegwokya bula gali warm, naaba bulungi nnyo mu face yo bulungi, okwate ka towel osiimulemu aga amazzi. Face yo ogenda sanga nga eweweera bulungi nnyo ng'eri mu kuweweera. W'oba olina moisturizer osobola omuteekamu n'omoisturizinga face yo nerema kubeera ng'eri free. W'oba olina ekigaji kijja kuyambako. Bw'oba toyina osobola okukozesa ka vaseline ko akatono n'oba ng'oapplyingako ku face. We buba budde bwa kiro osobola ogirekerawo tewali buzibu. Kino eno bw'okikola buli lunaku okumala omwezi mulamba oba wiiki ogenda kuba ne skin ennungi. Message eno bw'eba nga ekunyumidde ng'ogifunyeemu nkusaba otuwe like, okomentinga wansi, teweerabira ku subscribinga ate era teweerabira ku likinga, teweerabira na kukwata ku kade bajja kuba bakwa message bweteka video empya embaagala nnyo.